Program simula twongera kubuuzaako nti wasozote omulungi ali eyo tuyingidde ne section B eya program eno eyakatweyungako tukulisa nnyo okusumula ebyemizannyo ne gye twatandikidde ddala tabula ne Buganda Kumbucha nno be tutambula nabo kuva saa mpaka saa zibeera 3 tubeera wulirwa Monday paka Lwakutaano to celebrating emyaka 50 okuwa abantu abatawulira bakigala deaf the deaf eddembe lyabwe okuba nti basobola okuwulira n'okuwulira bana ekwefumpa ku Daily Monitor n'okuwulirizibwa okirabye olina kyolabyeko ku Daily Monitor mwalimu tokalabye kakati this comes mu wekyajjidde nga of course waliwo theme eyokubeera nti bakigala this is mu Uganda bagala a Uganda where deaf people everywhere can sign anywhere literally okuinterpreting nti nabo basobola okufitinga mu society naffe tekiri muntu kulokwa tawulira kyekintu ekyobola nga UCC yajja neteekawo etteeka okuba nti buli program ekolebwa ku TV naddala ekakatako most especially amawulire agacommunicatingibwa eri buli muntu gabeerako interpreter owa sign language okuba nti message etuuka buli wamu kakati munnaeno nga tujja mu sign language tebyatandikira mu Uganda byebino ebize bikula manga ag'enjawulo mu kufa kwa naye bwoba tomanyi sign language omuntu asobola okukola kyonna kyakoze ekituufu batono nnyo ffe abazimanyi mu abazimanyi abasobola ozitegeera ne munnaye mu kukula muno as a child mutuuka ne muyomba ebintu ebimu tubira mu society gye tukulidde nomano bwakola wati anvuma ono bwakola wati era tunayo ka sign language ketumanyi kangalo ko teri atakamanyi akula yakategeera nakamuno kati ngenda mukuba tulina just nebino byetwekole byekyana ekite byekimooni ekinigginigi kikuluma ekinigginigi just mami akuba liiso what nomaya kati nina sirika omukazi ajja kunzita akola mukazi addoga so bwabo simple sign languages nga you don't have to speak just buli kimu kyogera bwogezi kakati bwoba tomanyi sign language like I was telling you oyinza obutamanya muntu kikyayogera yes naye munnange ebiseera ebyo when Nelson Mandela died waliwo complaint ey'amaanyi nnyo baleeta a fake interpreter yajjanga bamugamba kino akola kiri era munnange ba presidents abasukka obungi oba bayogera kufa kwa Nelson Mandela bagenda okuvaawo ataliyo kintu kibi kiringa just us when we communicate here nembanga nina kyenjogera ngene oli omuntu ng'agamba hafi yayogedde kino nimugamba nga tunabakyogerako kati bambi omuntu oba interpreting ate tebagambye nti because someone is a president they really understand omuntu kyabavunudde naye group y'abakigala oba people who are watching abali bagoberera okuziika kwa Nelson Mandela complaininga ne bagamba naye abali mu kufa omuntu nga byannyonnyola birala ono Obama ajjata nayogera ku nsonga z'omukwano mu kufa omusajja atutendedde mukazi we nga bwamufako wamuddabiza wakola kimu nga tuli mu kufa Obama tuli mu tekisoboka wadde tutuganyagala nnyo mukyala era tusamuwaanira mu kufa president w'omugwanga erimu eri Africa we yajja yayogera ku ndongo nti bannange endongo enyuma kyokka tuli mu kufa so munaye alajukira si buli omanyaka tuyinza okulowooza nti abakigala bokka be bamanyi sign language waliwo nga asobola owulira nga tasobola kwogera yes oba kigala bungi kati nga asobola owulira byoyogera naye nga akuddamu akola bubonero waliyo complete nga tasobola kuwulira nga n'okwogera tasobola kukola kikwogera kati seza waliyo asobola owulira naye nga tasobola kwogera bwogezi kati nga ye ebigambo abiwulira ebyo Obama kati navuunira bine n'abagamba ono kyakola ali mu kutufera atufera so munnaye abantu bacomplaininga nnyo era it was such a very big scandal eyalaga nti nno waliwo ekintu ekitali kituufu mu kufa kwa Nelson Mandela munanga ate mukyala yembu bwe yavaayo n'agamba omwami wange abimanyimanyimuko katini naye kwolwo yali simulamu bulungi afunamuko olusukulusujja yamusomera ddiru nti eri waliyo kosobola okubikolakolamu awo mugenda okunnengera tebajja bifaako nakantu kakasa nti omuntu lwayogera nga gwokola kyokoze so kyobalanga olaba mu masomero gye basomeseza abaana abalina obuuma obusobola
okukola waaka through signs and all that bingi nnyo okwogera okulaga nti no it is also a type of language ate abantu tusobola owangala nabo mu society. Kakati in celebrations of 50 years nga tulwanirira eddembe ly'abakigalo okubeera nga basobola okucommunicatinga abatwala the National Association for the Deaf yafuddeyo n'egamba ate nga kiri mu Uganda kino ate kiri ku TV jjukira amateeka ga UCC nga TV zigenda ziwamankula ziwamankudde somewhere nga bajja baba mirimu abaana bali kuli bakyekola tomanya nambola nyigo omulaba kukufukuta mikono tomanya babyafukuta bituufu babikyamu era muno mwe batugambira nti hafi wayogedde bubi seimo wayogedde kino nambola nyane agenda omunyiga wano ye ekyala we ye senkulu we ye buli kimuye so kijja kuddayo ye okubeera nga agamba what I am doing nalabyeko ku Miss Grace Helen Asano oyino nga State Minister for the Disability mu Parliament agamba ekisookera ddala aba interpretingira ku mawulire mistake gye basinga okukolera ddala they overdress bana abantu jjukira concentration y'omugo interpretingira eri ku mikono gyo your facial expression and maybe face and the body kati bwenteekako earrings zino kiri kye twagambye nga tutandika sumulula ti program sumulula eringa radio show okola emirimu gyo nga olina okukola nga bw'owuliriza yes toyina kuntunuulira kwaga hafi yakoze eki toyina budde bubeera okutuula kubanga beera bagita atya rush hour yes kakati with the deaf ayina otuula n'atunulira TV bwati wekaba kakongovule n'okasongako ne kala atojjasa kati wenteekako earrings zino ayinza olobera ku earring nyambadde makeup nzena nebyudde ate agenda ku makeup hafi bannanga omwana nga yakoze akasige n'otukana time ng'obuzaabuza kajjukira woyina otukanga olina okunyola mu face kati makeup takukkiriza akasige kandi yambuse ne kakkirira obukowekowe bundi mumuli olumu tamanya so n'agamba interpreter talina ku overdressinga oli ku taking attention yawo lya amulaba so n'agamba ebyo byonna there are things to watch about kakati ba interpreters bano waliyo skills actually bwe tusobola okutunulamu ekisookera ddala interpreter omutuufu nga woolaba nti Kyagulanyi abadde Arua tekyandibadde kirungi I remember aliwo our President Museveni yali mu campaigns n'atunuulira omusajja bwati because ebigambo ebimu mu nnimi ezimu biyinza okuba biwanvu mu nnimi endala nga bimpi kati yagenda n'akola ndowooza statement nga mpanvu omusajja n'ayogera ebigambo n'akisamalizinga namutunuulira ntabula omugambo wa ebigambo byange otemyemu byayo yatandika n'amayiza 3 so you wouldn't want something like that you want message yennyini gy'oyogedde efulume kati qualities ezimu endandibadde ennungi ku muntu interpretinga aba sign language kwe kuli okubeera nga you must have amazing skills nti kiringa kiri obvious okujja okukola wano olina okubeera ng'oli skilled naye si kyekyangu sign language si ekintu ekyangu ky'onoogamba nti it is not even as easy as interpreting from some language nga eno wetutera osoma n'esomya statements okuvvuunula n'ozizza mu Luganda ekyo kiyinza okubeera ekyanza mu Luganda nzaza mu Luganda gwasoma Oluzungu so ne bagamba must have an exhaustive grasp of language they interpret bwe luba Luganda olina oddutegeera mu bisoko bro lwennyini bali mu kwogera lwennyini bwe luba Luzungu olina okuba nga olutegeera nga togenda gamba oba kati awagambye eki kubanga lutose tojja kuvvuunula kyotategedde sobola kituufu nti olina oddutegeera kati sometimes kalubeere Luzungu tusoma lusome mulimu naffe ebigambo wano kyosoma n'otakitegeera naye mu Luzungu nnyinza okukisoma ne sikitegeera nenzirukanga ku Google nenteekamu nentegeera meaning yakyo ng'ogerako ekyo okukyusa okuva mu lulimi olumu okuzza mu lulala osobola okuleeta ekintu mu Luzungu nendeeta ebigambo ebiri okumpi n'ekyo era nentegerekeka kati mu sign language tuli mu bubonero kiyinza okuba ekizibu obubonero okufaanagana kitegeeza nti olina okutegeera osobole okutuwa akabonero kennyini akatukana n'ekigambo ekyogeddwa kubanga wano oyinza okuba tewali bubonero bwagala kufaanagana okukola amakulu ge gamu era tumanyi okugamba nti olulimi lugagga whether Luganda whether Luzungu whether Lunyankole n'ennimi endala zesijja kugamba nti manyi nnyo naye zentegerako obutegeezi tulina ebigambo ebiri close biyitirivu nnyo ebigambo bisobola okubeera bingi
gyokoma okusoma gyokoma otegeera nti waliyo ekigambo kitegeeza kino nga kimininga na kiri na kiri na kiri. Mu sign language nga bw'onnyonnyodde kayinza okubeera nga kabonero kaliyako, so olina okubeera nga olulimi olutegeera mu depth yalwo lwonna lwonna, so tomala nga lusoma busomi dutegeera butegeeze. Then olina okubeera nga you have to kye bayita speciality knowledge. Mu mawulire bwe tuba tugenda osoma mass communication mu year 1 tuyingira nga bw'oyingira mu senior nosoma subjects 18 zonna ze twasoma. By senior 3 oba olina okumanya nti ngenda soma zino, senior 6 n'okola ne combination wofulumira nga omaze okuskiringa mu kikyo oyagala. Now ne wetugenda osoma mass communication oyingira musoma public speaking, bwenna ne mubisoma news, editing, biba bingi. Bwe tukoma weeno mu katale batwawula. Ne bannange nange ndaba byakola bifu. Olaya danga yabafera. Mbirabiddewo. Olaya danga byakola bifu. Mbirabiddewo nga bifu. Kakati if actually woba ogoberera TV most especially kyobala nga tudda wano sumula tubagambye teringa TV show. That is why it is segmented. Tujja kuwako katona kagenda mawulire tujje tukwe ku ntambuza y'ebiramu, tukwe kaama, tukwe ku lutambula mpola mpola. Naye tulina shows eziri specified nti kawunyemu lugambo entirely. Yes. Togenda wuliramu mawulira. Era tuwolisanga ebyobulimi oligamba nti obulimi wano bino nawo. Thank you. Tuyina abakola ku byobulimi. Tuyina abakola ku byobulamu nti Keza akola byobulamu. Tuyina abakola ku bya politics specifically. Tuyina amawulire. That is what ate ne mawulire we batuukayo ne basegmentinga ti bano bagenda kukola ga byabulamu, bano bagenda kukola ga finance, ga byansimbi, bwe tutyo. Nti you specify bw'ogamba finance oyina oyingira deeper. N'otegeera buli ssente egula etya, eweyinga etya, business za Kenya zitambula zitya, ez'omu America zitambula zitya, kye tugamba. So in language oyinza okubeera ng'oli skilled, oli multilingual mu bubonero, naye ate era olina okugamba nti wemasazeewo nti ngenda reportinga mu health, ogende mu health. Era time bw'eneetuuka nga kati eggulire tuliyose lya byabulamu, oba kati waliwo nga emergency nga wonoolaba wetwalina COVID, bagenda londayo yo mutu. If you see enanga waba reportinga ku mawulire agaliyo, waliyo omusajja interpretinga kati oyo ategeera misango bya police. Waliyo abali mu ligo mateeka olulimi olw'amateeka olwo yalutegeera bulungi nnyo olwa kkooti alutegeera era ajja sobola oduvuna. Ekyo kye bagamba baako kye weekwatako you as the interpreter olulimi olwo nga gwe kwe basibidde. Yagala kundabeyo ko interpreter nga avunula mu kasambidde. Oluzungulu. Kubala kalina waatuuka n'anyoola nnyo bw'ati. Ngolwanyola ki? Ekimu ku kisoko kyayogedde. So ekyo nakyo olina okuspecifying okubeera nti awo weekutte to do better. Then accreditation kintu kikulu nnyo. Genda ofune empapula. Ofune empapula ezikakasa ekyo. Ng'omaze okikugukamu weetaaga ekikwapuruvinga nti ekyo wakikola ki. Akyo tulina debate gye twali tulimu nga tugamba abaasoma basinga ki abataakola ki abataasoma. Kati abaasoma bakusinga bukakafu nti baasoma. Alina obukakafu tiyasoma. There is no even debate. Awoka. Bw'ogenda no skilling nofuna skills z'ekintu oyinza okuba okyagala. Waliyo no interest, abantu abalina interest. Olumu kyekintu kye tugamba ne ku bayimbi ti yes talent ogirina owulira osobola. Abamu bagamba they started even okuyimba nga bakyali babebi bayimba mu church. Abamusinga bakwaya. Abasinga bakwaya. Naye abamu we babakubira is they go as far as training, going to school. N'amanya habwe mala talent yange ngattako ki discipline, ngattako ki okuyiga okwewandiikira, ngattako ki okuyiga nebino bye tugamba okuyiga okukozesa social media. Lwaki omuyimbi obeera n'omuntu akuhandling the social media zo? Kale yandibadde akikola in a professional manner naye nga naawe singa batambudde waba akikola gwe singa okitunulamu olaba oyina kyobuuza nga noga kino wakikoze ensobi oba byonna byolaba it is just wow. It is just okay because gwe tomanyi kyakola. Endala olina okuyiga kye bayita soft skills. Soft skills kye kino nti nsobola osoma ekintu mu luzungu semu nakidda mu Luganda nga teyeekase tebi tolabawo nnyo okusika muguwa. Ebyo byonna tubiyiga ng'omaze okugenda n'ofuna skills ebintu ne bitandika okubeera soft. N'ekinatsembayo you capture kye tuyita culture competence. Buli Abaganda tulina bye tukkiririzaamu. Naye gwe bw'oyiga obiyiza okujja n'okkiririza tunaatuuka ku sima
okukomaga embugo ebintu tuwe bityo culture abantu bagihandling atya kiringa bwe tubeera very keen wano nga twogera ku mawanga g'abantu n'enzikiriza zaabwe is because we respect that togenda kujja nga oli wa sign language because maybe oli muganda togera ku banyankole okola ebintu ebitategeerekeka ne mu lulimi luno olw'obubonero olina osigala nga respectinga because singa okola mistake by the way kisingira ddala obukulu okukyusa olulimi mu ngeri enkyamu it can even lead to death katugambe tuli ku nsonga za byabulamu batukubiriza kukola kino obubonero obugamba batukola otherwise oli omugamba nti ddagala mira empeke 2 emirundi 3 awogamba empeke 3 emirundi 2 n'amira overdose oba n'amira eringi kati bantu olina obeera specific ku bubonero naye ndowooza era wanga ne ku bubonero kirina okuba ne mu lulimi omanye kati batugamba mu nnimi zonna ng'onaayingira eggwanga olina omanya olulimi olukola ki olukuyamba okulya kati nawe obubonero olina ofunayo obubonero obukubeezaawo just in case osobola okufuukirawo kiggala nga tosobola kwogera oba osobola ozibumwa abantu bazibumwa buli kisaawa some people babadde na singo nnyo abeera mu nnyumba wiki yonna nga tayogedde na muntu ozibirawo omu kakati enjala beekulumira okukosooka n'okwona ku lubuto kati akalala kalinganga kyayevanike ogenda mu toyi twetaaga nnyo toyi ku nsi kuno era ndowooza omugamba ŋŋenda wa bwe kiba olubuto ng'olukoonyeeko era of course kakati era ate ajja kulagira kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu program